Yes, welcome to the show. Basebode banyabo abatambula naffe ku mukutu guno ogwa Megaton Media. Tugamba nti nobeeranga subscribinga, likinga, ate obeerenga osharinga kwa mawulire agesigika. Muzere Megaton gemanya onako olwaleero ninde ambassador wa Firebase kuva Nateete. Bigambo bingi nnyo betugenda obeeranga twogerako onako olwaleero menu ejjudde. Tugenda obeeranga tukuwa kasavu kanyama. Era nga tujja obeeranga twogerako ku nsonga y'abaana bano be bawamba. Era nga mwabadde mugamba nti mbu Sky Soldier yali mu kintu kino ne Sky namuleeta ano wamulaba Sky Soldier ensonga president of yagamba ensonga zali za makulu sikolaki anti bali bamuwadde amakulu anze siziwanyo makulu eza Sky kale tujja ku Sky yenyini yeeyogerera n'agamba enseno ogiraba tosobola kwagaliza munno komera okitegedde Sky musajjawo Sky musajjawo yali kyali waffe yali munankyuka nze yali munankyuka munaye naye ate kati yawuguka kale tujja beera nga tuyitako mbeera ebadde ku kitebaawo information nyingi omuyina mbadde nkulabayo ennaku zino obadde tovaayo nakulaba waliwo ono gaayi gwe bagamba Mbalaka yavaako gwe yamugjamu ettaayi era n'okuluutya nali siraba naali nalingenda namusuna busunyi nga yeekaabya naye ngenda kukwata musune bwenti nga ati Musereko yalina essuuti ye yamuwemba era essuuti ye yamuwemba Nsereko ne namula yagamba zekolera abantu naye bamumakaadi naye sirabangayo omuntu muyalanga Nsereko naye bamufere muya yakuba kwali wano wano kwali simanyi yakuba omulanga ngamba ate ogambye wakola kale tukike ekikulwanisa era nze namugamba banga kaadi gendera ku bya president byakoze eki byayogedde ati kati emitimagalo nyino gyatuuka ensonga ez'amakulu abantu baziwa nnyo maki makulu osobola okwogera bana enkoze interviews ziringa 14 ez'okusomesa omuvubuka osobola okuva eno n'okulaakulana n'okolaki naye ya besi gye nayogerako buli omu gye yasalangamu kati abayo ambassador bale naffe ba guys tulina obulamu bwaffe obwaki obwa bulijjo wemba sekunamye so situukiridde Museveni sina kyenjogedde kibi lwaki oba ontwala bubi gundi yayogedde bwali naffe tuli bantu kale ambassador tugenda kujja waawo tulina story ya Suna Ben wali omukuziika naye kati kuya Suna Ben tulina bakyali baffe bakwata batya awo tugenda kujja byonna tugenda beranga tubikuba bati kati mbadde nkyabawa okwogerako Suna Ben wali omukuziika naliyo ate mu Kivulu nayo wali ne bakuyita n'okuyita ku stage naliyo kakati awo nno bamutwala mu kooti olw'ebigambo byayogedde gwe bulaza story ya Suna Ben eyo nze nkubuulira Suna Ben omusajja gwe wali ozimbyeko ku nju nazimbako nyumba ya kamyo oba yali nyumba nnene zate nzimba ey'obumyu waliwo ey'obumyu kaba katono ne bana ekamba gambe omanyi kikyasinza okuzza abasajja mabega ne bava nako ne bagwa eddalu waliwo omusambi w'omupiira wali bamuyita Obuwe yali asambira mu Arsenal baatwala amakaage mukazi Obuwe n'ayitako n'adda ne ku street yajjako ne mu Uganda ng'agudde waliwo omukubi w'ebikola bali bamuyita Michael Tyson sente Suna Ben zaafuna wiiki zaafuna omwaka bali bazifuna ennaku ezi bbiri naye kankubaye mu nsi muno abakazi abakyasinza okubba ebintu by'abasajja bali ku TV bana beefula batakola bali kukomono manyi lwaki woba okola ku TV ofuna nnyo emikwano abanene okitegeera Suna Ben nange kambagambe esimu yange yino sebe nakyembadde njagala bana tukyagenda maaso tuli ku Megaton Media njagala wano gwe nkubuulira Suna Ben musajja amuwagira emirundi nga 10 teri DJ mu Uganda akoze ku radio akoze ku maki nga yali azimbye kalina anti bali onagamba bagizimba bonna kati gwe abakazi nze ndabye ku bakazi mu ggwanga Nambwa yali akola mulimu kyozimba okubeera kyali wange okubeera katumwa nga buli wenda gawoolaga oba siggwe gundi kali Nambwa yanza okuba yali katumwa owa Suna Ben nga Suna Ben jawo nkwatireko manager ati baali bakola wamu okitegeera Nambwa yali mukazi wa Banfe wali omuyimbi ono yayimba ne Kid Moss yali manager we fe Nambwa nga tugala musabe kayimba ko yani oyo gaayi yayimba baatidde nnyo oyo kyali Moshima Voko ava yayimba ne Moshima Voko ono wenviri
bamukwatako olumu mulooji eyo tino bamukutte na mukyala gwe mbadde nkugamba Suuna Beni namulaba ng'azannya obuzannyo ku TV ng'ali mu katisaati kasiiwuufu ng'akasajja Suuna Beni ng'alinganga gwe basiise nga waayimba ebinyaanya bye nga waayimba ebinyaanya omanyi akantu konna akasiiwuufu Suuna Beni Suuna Beni ye muntu gwe nalaba entandikwa gye yaliko ne kati okuba ng'alina empisa abantu batini nnyo abasigala nga Suuna Beni. Suuna Beni asobola otegeka ekivulu nga tataddeeko edda badijje bayigayiriranga abayimbi mpaayo jangu nyimbireko ngenda kukubira ki ennyimba okyegeera Suuna Beni n'aleeta sitayiro ye y'ebinyaanyanyanya n'ekwata Suuna Beni ye muntu eyava e Masaka nga talina wadde n'ekikumi ng'anoonya n'essente ez'okulya n'asulako wa Pazo nga basula mu nyumba ya mitwalo nga 7 Pazo we yali yeetira mutabani w'abasudde okitegeera Suuna Beni n'abeera awo Suuna Beni yatandikira Masaka ku leediyo bw'e Masaka Suuna Beni n'ajja mu pulogulaamu ng'azanya bamuwamu kasikiti kati ninyo okubukedde awo kabeeragako ssaawa 11 kimula babe baakakwalaga ka vidiyo ako awo mu pulogulaamu y'olweggulo nga bazannyamu obuzannyo ng'akola ki kati yawe Kabanda yali manejja n'amuwa omulimu kubukedde Suuna Beni ebinyaanya bye yatandikira yabitandikira Bulenga nange we nateeka ekivulu kyange bali bayita ku Twins awo mu Katoogo nga waliwo kyaliwa nga yali mukubi w'amasimu era nze namuwa erinnya nga yeeta ambassador wa Big Talent n'atandika okubeera ani manejja we Suuna Beni ye musajja gwe naakalaba abasajja ab'e Masaka banjawulo waliwo gwe bayita Muteesa Pulo nze soogerangako naye nenina gye nabaddeeyo kiro ssaawa nga 8 ne mugamba ntwalaako yagudde buguzi mmotoka n'agamba tuula nga tammanyi naye natuuse mu mmotoka ne mweyanjulira aga gwe ambassador wa Firebase abantu bwe batyo banjawulo okitegeera omuntu ayinza n'okuba ng'akumanyi n'akuleka ku kkubo kati Suuna Beni n'abeera mu eyo level takyuka ye muntu wampisa teri kintu Suuna Beni muyinza omulaba ng'omulamu ne Suuna Beni nga ebirowoozo byonna byali ku nnyumba ye muganda wange olaba ogula buguzi mmotoka oli ne waagitunuulira nze nalabako omuntu eyalina wali mmotoka maali tayiga ng'aguze emmotoka nga ne woogitunuulirako butunuuliza anyiiga kati alunda bibaata Suuna Beni banne kambagambe Suuna Beni aleka yavaako bambi nedda Suuna Beni ebirowoozo byo Suuna Beni ogwo omwaka abadde bubi ogwo omwaka gumuyisizza buki batwala ennyumba ye ate agikolera batasiga nsigo batwala ennyumba ye ojja kuleeta wano abakazi buli omu ayogere naye nga n'omukazi gw'oleese ku ppano yo wano oba omusajja gw'oleese ku ppano nga tamanyi we bazimba nnyumba tamanyi we bayiwa bulooka tamanyi we basimba musingi yakoma okuzimba ennyumba nga bazimba nnyumba za kuzimba bumyu obumyu n'akayumba kabeera ka ttaka nga ne ttooyi yennyini tasobola gizimba naye nga naye ayogera ennyumba omukazi bane waliwo omukazi n'oba kubadde emitwalo aga we munyiiga asobola okugamba namuwa obukadde 10 nze sente y'ekikazi okyegera kyenjagala okugamba Suuna Beni obulumi bw'ayina baneze kambagambe baganda bange mwe abali eyo gwosobola tulugunya Suuna Beni nga mubba ebintu bye mumututte mu makooti mumukijjanya nenga wanudde naawe owasaawasa muwasaawasa ne bujjako era omukazi mbeeramu omukazi akuteebera mu ggoolo agambe ebintu twabikola ffenna anti alina obukakafu ani nambwayo olabona agaana kali nkugambemu ekintu kino nze ndabye abakozi ba TV abakyala ababaddeko ku mulembe ababaddeko abazikubye nga ne White House wali bantu buli omu ng'ayaayaana mukozi wa TV ki omukazi ayina ennyumba yali azimbye manyawo noonyanyamu gwe abakozi shwaka yavaako ndowooza tazimbi kati kyogamba nambwa yali w'amaanyi osinga Straka nakayateekako akatonotono nambwa y'abadde w'amaanyi osinga Flavia namulindu abadde w'amaanyi ate kisoboka nambwa yanti abadde musasi abadde papalazi w'amawulire kati papayazi n'oli abeera ku mpewo buli kanaku ani abeera owakabi nambwa tomanya ayina bupoloti bwoba bwe yatunda va ku ebyo omuntu osobola okukuba oluseke ambasada kasooka kankugambe waliwo omuntu eyali asabiriza n'azimba ennyumba nga abasajja bakuba enseke
okuba oluseko osobola okuba oluseko omuntu naku omukuba etya n'akwetamwa abantu abakubi b'oluseke era nabo abavubuka olina bangi abakubi b'oluseke banoonyamu kugulamu bumotoka kwekuba ka perfume kalungi nakwambala bulungi bamulabe kwetega teri muntu suuna beni banekamba gambe nze ndi kusuuna beni ku luno nze abakazi gange waliwo nange waliwo yali akintuusizzaako bali baagala twala nnyumba yo mututte olunaku lumu mu kayumba kange si mu kayumba eri nnyumba kati ngamba mu nnyumba yange tamanyi nze ntambudde n'engatto neega olubege olw'ennyumba yange eyo nembula n'okkuba empala ekiraka nzimba kaki nkolerera bisala byange bya maaso naye omukazi okuvaamu leero ajja enkyo agenda okujja obeera okulaba nga azze n'akasepiki akatadde mu nju obeera okulaba nga azze n'ensawo y'engoye ate banne nga togenda ankyalioko wannaku bbiri ogenda okulaba ate kabi omuzaalimu akaana akamu kayinza okufuukira kayinza okubba ebintu ebyokoledde emyaka nga 10 kati akaana ka Nambwayo kwagala kubba bintu Nambwayo waagira agamba atya bintu by'abaana bange bameka babiri kyogamba Suuna Ben talina abalongo talina baana kati bino olowooza lwaki ye Nambwayo alemedde gwe muve ku bino gwe tozimbangako kungi tomanyi bulumi bwa nnyumba wani agambye musizimbangako gambye nze nazimba ennyumba nga ndi wa myaka 23 abange munkwasa obusungu ate busungu ki gwe muganda wange omanyi we bayiwa ettaka omusenyu semina kati ndi mu kuzimba emmotoka y'omusenyu eri mu ssente mmeka naguze ejja ekiswa kino ekya baziyita batya zino ennene nakiguze emitwalo aga ekiswa naye kati nkugamba nze ngula bino biswa bino bangi bookyaza wano ku mukutuko nga boogera ku Suuna Ben ennyumba era nkyakyaza baagikola babiri baagikola naye nga yennyini agamba ennyumba baagikola babiri omusanga ali mu kazigo kandi road gundi lwaki Suuna Ben ate ogenda mu mateeka oli amutwala mu mateeka Suuna Ben amateeka g'ennaku zino gwe baalonda si yakola ki gwe baalonda yafuga gwaŋŋamba gwaŋŋamba kooti z'ennaku zino za kiyaayi Suuna Ben oyinza okwewunya ng'agenze mu kkooti nga ne basa ne bamugaa toddamu fe gwe nkusiiga emyaka nga 10 nze ndi musajja mukulu bye naakalaba tonna babbirabo ensi ngirabye abasajja abakyasinze abasajja babagoba ne mayumba ne bamugaa ne ku geeti toddamu kusalirawo abasajja bali eruziraawo abakazi agenda okudda owaali ewuwe ng'omukwatirawo bamukwatirawo mu musango gwakwetala wataliwawo naye nga yeyagulawo abasajja bangi nnyo obasanga bayiseeko bagudde nga bagudde n'eddalu abakazi bababbyo zenasangako omusajja nga mugagga ali mu bbaala asumagira ne mugamba mwami gundi kiki nagamba ki omanyi kye bankola omukazi yangobye ewaka mu nnyumba yange gye neezimbira obulumi kati mmwe abantu abawogera temumanyi bulumi bwa nnyumba omusajja waatuukira ogamba maama ofudde badde enkubaga naye omuzimu ogunzise gwa gundi n'ova nga mu ttaka ogujjangayo omusajja aba ayina obulumi ate nawe omukazi oba mugezi teweetala genda kuziika kuba bayinza n'okuyiira bye banaazizaamu omufu ne bakuyiira kubanga obusungu bwe babeera nabwo woofa olumu weesonyiwanga toli nswera buli olaba afudde n'ogenda ng'ozunga tobeera enswera kirirungube olinnya zaala we nazaala labayo baleka mbagambe uve ku ebyo mwe temanyi bulumi buli mu nnyumba omusajja akuba ebinyaanya n'akuba ebinyaanya n'abisiika n'akuba booda ku booda gwe ng'ogenda otwala akayumba ke obulabu gw'omanyi bagula gw'owali ozimbe ku nyumba yetegula yange si yategula muyinza okwanga okuliko n'amabaati meeru gwe ng'ogamba omusajja ennyumba tino batwale nnyo ebintu by'omusajja tubuuza Nambwayo teyateekako Nambwayo waba alina obukakafu bulina bukakafu ki ku kyapa taliiko ku kyapa kyogamba nsobola okubeera nga ndi ku kyapa nga obadde mukazi wange nenkwegaana fe atuwe ekyapa nga Nambwayo taliiko kyetwaga atuweeyo ekyapa nga Nambwayo taliiko kyenjagala kyokka wali oguzeeko ettaka oba walisikira busi nakagula kati ndina n'eddala lyengula bamanjako miliyoni ezi era ngenda zisasula era miliyoni aga abe banene mwe basajja bannange abali eyo basajja bannange ambasalirawo katono twandiwadde basajja magezi olaba wali woogambidde mbu naawe omukazi yali agenda naye nga tamanyi njempise akayumba kange nkazimbidde emyaka 10 aga ambasada bino byonna
nange omukazi okumugobamu yaleeta neerosi neera n'omala n'omugobamu ali nze yange nalina obukakafu weebale namugamba nkuleese buleesi ate n'empisa zondaze weebale empisa mbi kati oyo omukazi senga laavu yakubikka nuga ali kyenjagala ogamba basajja bannange na wano ku byonkolidde obadde ebyalo ali ebyalo bino eno yaffe babiri ali banekamba gambe abasajja ebifo byekyama bibasuula eddala weebale otuuka n'oyogera byonna nga muli mulaavu naye n'omala newejjusa n'ogamba edda nkola byaki bino abasajja abamu omukwano gubasuula ki eddalu naye abasajja wobeera mukwano beerako wookoma ogambe wanudde leero ono anjagala era nja kuba nkyali bwe ntyo omwana yayimba akayimba gotayagala oba omukola ki gwesaagala oba omulaba naye wanudde gotayagala oba omulaba wanudde bujja keera omuntu nga tonaba omuntu osobola okubeera naye nga tonaba mulaba mpisa ze naye buli woobe osobola omulaba nga ye queen w'abasajja Sunabbe nanza okuba yava e Masaka naye alaba nga Nambwayi ye queen w'abakazi mu Kampala ku Bukedda kisoboka waze nalabako Nambwayi nga Nambwayi ng'atambula ne Sunabbe naye oli ambassador wa Big Talent tegali maddu ati kyenjagala okugamba gundi yayimba oluyimba basudde omukene muliire eyo kati yamuliire eyo kati amutuga akagumba kamuliwa wonza okuba olidde mukene ali naagenda avaayo n'omusesema ekisinga obukulu woba omanyi omukazi tojja mwagala togenderawo kubanga senga baali tebalina mwana tewandibadde okibaga naye wano okulaba n'abakazi banange ffe abakazi tubonye ate abakazi bannange abakazi balina olusiddiku balina akajanja ffe tukolerera baana bange bintu by'abaana bange ffe abakazi bannange twala baki gana amabeere najja ebbere lyange tutuka tiriyiise liggwa ne wansi nebyenje ne biyonka bannange abakazi wobanga alimu abasajja abali olaavu tebabikka oba okola endagano gikole wekka tosonda ttaka na mukazi omukazi togeza musaba ate wobanga ogenda ku site wegendereyo kituufu tosindika busindisi munange no mami ndi bize genda yokola eki olabe n'abazimbi benyini bajja kuwaako obujulizi bagamba omukyala yabadde bujja atuwaki omukyala oyo munnaye yabadde agira yabajja okulongoosa nze mbabuulira Sunabbe muyinza omulaba byonna byayogera nga Sunabbe nga okitegeera gatategeera yakafiirwa maama we ennyumba bagitwala ekiroto wano teri ba DJ ze ndabye ba DJ abeefuula ab'oluzungu abakubye endongo wano DJ yali asinga okubeera owakabi baali bamwita DJ Silva alina kalina simanyi waliwo DJ Rastalob alina kalina MC alina kalina Straka Baby alina kalina oba Selector J alina kalina oba DJ Lota alina kalina abamba kyapangisa n'okupangisa bapangisa n'omusajja banekamba gameze mpagira nnyo omwana wa ghetto omusajja avudde wansi Suna yajja mbinyanyanyanya ne baleeta style ye yebiki nze sinaba kulaba yo DJ wano mu ggwanga w'amaanyi nga Sunabbe w'amaanyi naye omukazi yamulaze nti amaanyi gaako ebinyanyanyanya kyenjagala okubuulira Sunabbe okimanyi kana akaana kagezi nnyo okusinga Sunabbe ali Sunabbe kyenjagala obbaga baganda bange abakazi omukazi ajja oyinza okulaba akakazi nga kalinga katulume nene kagenda kakufuukira ettaayi mu bulago ate nno kamufuukidde ettaayi yakayisa akayiringo kati nabyo bizibu yamugambye akayiringo yamuyisa akayiringo kamutwala mu kkooti mugamba akayiringo akayiringo n'ekirala defamation ali kugundi kamugavu Sunabbe nze nga we mumanyi teri DJ gwe mmanyi wano ayina mpisa nga Sunabbe Sunabbe yabadde alinako obulumi ekintu kibi nnyo okulaba omuntu ayagala kati wano we bagambira mbu toyogeranga ng'oli mu busungu tosalangawo ate tukola ensobi nnyingi nnyo nga obusungu busobola okukozesa kati yeetonde Sunabbe na yeetonda biki anti wateetonda bamutwala kati omukazi yamugambye ye yeetonda nawe yeetonda basobola ate kati kankugambe mu nsi muno omuntu nga ayagala kubba aba akufunye aba yakunoonya dda neze ekirungi Nambwayo njagala tubeere gundi objective tubeere tusaidi zonna tuzeewe bulungi oli mukwano gwo naye kati tuli mu kuweereza bantu Nambwayo yatuwa saidi ye naye mu kusooka Sunabbe yatugamba ekyapa aliko bwomu
tubuuza Nambwayo yajjako atya naye nga mu kusooka buli kimu ekyakolebwanga ku nnyumba Nambwayo yabeerangawo era ne sente ezasooka kubuuze kyogamba Ssuuna Ben aba alidde embizzi nemutamiiza yo omuntu kyogamba atalina amagezi kugamba ku ndagaano ndikonzeka ku kyapa ndikonzeka lwaki asobola kyogamba ye musiru asobola okuwayiriza n'agamba kamuga ekyapa nalikonzeka okiregera Ssuuna Ben ye muntu n'omuntu ategeera ambassador kankubuuzi mu kusooka sikubuuza mu kusooka wagambye laavu ekola etya laavu ebika amaaso kati walinga abantu bakyeyagala balinga nga beekwatako ne mu kiwato bwe bati studio bakola babiri jjukira akana kagezi okimanyi koka boni city boy ono yava e Masaka n'ayingira wano n'akasanga akasanza akayita emmere kumbe kabadde muno okumala ebbanga kuba akana we kakugamba nti nateekako sente yange ate ko kagamba tekamugobye waka n'owawulira nga koogera kannambwayo katu kagamba omukulu tekamuvumangako kamukubisa mpisa tolanga wakuba omukazi embaga ogambye ozimba nazimba kale oba wazimba tona bakulaba nsi abasajja bangi kankugambe kooti eno ogiraba ebeera ku ludda lwa mukazi kituufu kati awo nkugambira poloti oliko nani nze ndiko nzekka webale nze poloti zange ndiko bwoko ali kati rabayo abasajja mujja ne mwesuubiza eggulu ne mu bwavu ne mu bugagga wendiga woligwa saka gwe kabaka sabo kabaka woligwa wendigwa ebyalo byonna mbikuwadde ebyawa bonna ebyange byonna mbikuwadde noweemalira mu kali ak'obuntu ak'obuntu ako katuuka time netiwaaka neeta netiwaaka yegenda okutta ng'omugamba munnange twawukane nze ndaba nali nkubalamu byamagezi ndaba tolina kyonnyongerako ebintu byange bikola ki naye nganze we nalaba Ssuuna Ben ng'atandika ne Nambwayo oyo namulaba Nambwayo baali bamuvuma edda alina amagulu mabi kaana kaki ye Ssuuna yagenda okuva e Kampala yagenda okuva e Masaka nga yeegomba Nambwayo yagenda okola akaana akawala akayine bakola bonna bafunanga ffena pulogulaamu yaabwe ey'okumakya nga bakola bonna ye ng'alaba alabika kikulu n'abakazi bano beetega ayinza okuba Ssuuna yali agenzeeyo nga tagenzeeyo kwagala empewo y'okumakya ogimanyi bakolanga pulogulaamu ez'okumakya kati omululu gumussa omululu oyinza ogenda okwetaasiza ku muntu n'akufuukira ekizibu abasajja bangi nnyo n'agamba omukozi ono namulya naye nali sikoze eki omukozi okumugoba ng'agamba ssebo olina okumpa ku bintu bikula bangi naye nze mbagamba baganda bange mwenna abasajja abali eyo nze mu ggwanga sinaba kulabayo East Africa DJ wakabi nga Ssuuna Ben nkyogerera wano omanyi lwaki mbadde mu system ya music eno njimazemu myaka 2 mwegi myaka 2 mwemeka aba DJ bategese ebivu naye nga DJ amala kukuŋŋanya bayimbi nga 10 awerekeddwako Ssuuna Ben ye bantu asobola okuva n'agenda oba emubeere n'akuba ekisawe muntu ogwo nga tekuliiko muki byonna amaze obbikola sente ye ate kankugambye buli tayimu bagamba buli ssaawa kyonna kiriko tayimu yakyo Ssuuna Ben yabala ebirooto bye eby'omu maaso naye omupiira yaguzannya bubi weebale awo wembadde nkwagala omupiira we yaguzannyira obubi kwesiga nnyo Nambwayo ekitonde kye bayita omukazi nze nkugambye abasajja bangi abazze mabega ne babeera nga tibali Uganda kati waliwo omusambi wa Morocco Hakim omukazi yamugamba ebintu byonna byagala oli yamubba Ssuuna Ben yali ayagala nnyo maama we nnyo biseera byali asobola okugamba okirega yali asobola okugamba Nambwayo nedda ebintu bino katubiteeke emmanya ga maama tasobola kukulyamu luku kituufu okitegeera maama wo bagenda ogenda mu kooti k'oyo omusambi w'omupiira nga talina wadde n'akaki ebintu byonna nga yabiwandiisiza mu mannya gaani maama we kubanga yalaba banne bobuwe babiri bakoze ne Ronaldo yennyini Ronaldo naye ebintu yabiteeka mu mannya ga maama we abakazi bantu bazze nnyo emabega kyeringanga nono kooki wa Man City naye era bwe bati omupiira gwe badde bamuzannye naye ebintu babigabaniddewa kati Ssuuna munoonya we mugabanira abantu ekyobugagga olina kalina
ebirooto byonna ne woloota buloosi olaba ki ne woosisimuka ate omukazi gyayagala okutwalako obusungu naye nga Ssuuna Beene atobye n'ebinyaanya atobye mwe abakazi abali eyabagamba banenge Ssuuna Beene mwe abakazi mubadde ku mativi mba manyi nga temuyina kyobola abantu abali ku mativi awo kubukedde ogenda okulanga abasajja batwala ebintu by'abasajja olaba bakaaba abakazi bali awo bukedde nzibu nnyo si bukedde ngamba abakazi abali mu mawulire bazibu wakawulira bameka gundi yabbye ssente z'abaana abatwala ebweru bali mu bitu bya kwetega basajja abantu kutwala abantu oli obuyumba bwange nvudde bweru ennyumba badde baazitwala dda baaziwamba bansibye akaana bwe tobiwulira ku mawulire naye lwaki abantu awo bweba omukazi ajja okukwagala nga tazze kukwagala kibula abasajja nze mbagamba abasajja bagenda kutya ng'alina byabala kyowagala omukazi agenda okujja okukwagala bakyaliyo gye bali abaagala naye bano abali wano agenda kati labayo omukazi ali mu mawulire abaze byonna ebirooto byonna abikoze eki kangwambe nga woolaba abasajja waliwo n'abasajja basemeekozo nga babala bakazi bayinamu ye nga beetega bakazi bakola ki bayinamu kwambala bulungi kuwunya bulungi kusanyuka ng'omusaba buli kafu akacya kalibwamu agenze kwetega naye nga ali n'abasajja waliwo ababba abakazi n'omusajja omukazi naga omukazi sajja yanziba okuba ina mugulire mweyoka n'addamu omulaba talabika ale mulimu n'abasajja abakazi abakozesa abasajja batya omukazi amala okukozesa ye nga afuna bufunyi buvubuka nakukozesa n'amala n'akusuula awo nga sikulaapu ye nga aliwo bukozesa gwoliko oli muyimbi nga gwekola ajja kubeerawo noli nga aleekaanya nnyo eki okitegeera kyenjagala okukugamba mwe abasajja kati wawulidde obakanyike naye ngagamba mayumba gange bagatwala era mukozi wa TV bonna ba TV wawulira Lwasa akaaba bannanga banzibye era mukozi waki nanti abo babba busiru bwabwe kati nze kiki ekiri kyegambye ambasada ge wali mugezi ebintu bibyo naye bano bakozesa amaalo bakozesa olw'omukwano omungi bano abakazi obagambye abakazi bakyo omukazi sawe nakuyita kati nkugabemu ekintu kino omukazi osobola omukyusa gwe Ssuuna Beene obadde ogenda Masaka kuba binyaanya n'omugamba kati nno obadde olaga wa Mitiyana wali ku Laawundi n'omugamba omukazi ngenda nno Masaka nagamba kati dadi tugende ffennawa omukyusizza obwongo awo timing ogikyusiza abadde agenda Mitiyana azzeewa Masaka ye mukazi kati nawe oba musajja toliimu oyo mukazi time eno akuwaana bajja mukyusa obwongo ajja funa atakuse amusinga amagezi gwa naye lwaki tetukyusa bintu bino biteeka mannyago owebale ate kakati n'ovuma oli yamuwa amagezi ale yamuwa amagezi tolina kwekubira oyo yamuwa amagezi agamba n'abo abantu we bato sibaguza nga bwatyo wagamba abantu we bato batya okamuga yagamba nze bwe bato sibaguza bwe batyo abakozi b'amativi bwe bato yaguza bali kirasi kati baguza bali batya tuwawulyako interview emu nga ayogera abantu bwe bato sibaguza naye yennyini yatuuka n'anyuma ebintu byali byakutuula nga famire nagamba na ebintu bwe tetwagala bigende kambuze Ssuuna kyaliwo Ssuuna ye olowooza yali ayagala otuula kuba ndaba Ssuuna akozesa maanyi ate kano kannambwayo ko kakkakkamu kyovolako kagamba nze omukulu simuyinaako buzibu ko kali awo kali ize kali cool naye omukulu alaze amaanyi wamuyita akayiringu osuubira nambwayo bino byonna ebiri wasobola okusonyiwa Ssuuna Beene ate kati kambagambe ekintu kino ekiri wakati omwana oyo agenda kula bino byonna bibeerawo ebyokuyomba naye omwana oyo ajja kula vidiyo zino zitambula bagambe ne maama wo ne taata wo bayomberanga nnyumba eno muba mulaze ekifaananyi ekibi eri society buli kale Ssuuna tasobola kwagala Nambwayi tasobola na kwagala mwana wa Ssuuna tamwa Nambwayi abasajja bakyawa musajja asobola okukyalaga maama wo yambonyaabonya nawe naakukyawa nga tomanyi lwaki naye nga atafe abaana olumu abaana baba tebalina muki abaana baba tebalina muki musango oyo omwana mbabuuliridde wano Bilayi Talaayi Ssuuna tasobola kwagala mwana wa Nambwayi kubanga Ssuuna kyatuuseeko n'obulumi bwonna bw'alina. Ssuuna ali eri agamba kale singa saazaala mu mukazi ono. Ali n'abasajja namwe musumulula nnyo empale buli omusanga ne mugenda emitwe siriimu atta wojjosanga ngende nzaale kati tayi bweno bakayanyira nnyumba mujja kulaba nga mufudde bufi bisiriimu
kubanga wobanga togenze ng'omuntu tomwesiga to bikako yali amwesize ani Ssuuna yali yesize Nambwayo mwana nze namugamba benjere nkuzali muno kankugambe mwe abakazi mujja kubeera abakazi bali ku ludda lwa Nambwayo bangi bonna mbalaba n'abasajja teri basajja era oyo omusajja aba musiru naawe y'omusajja agamba batuule bateese abange y'omusajja agamba nina gwe nabadde naye wano anti agamanyi gonna Ssuuna Beni gakozesa oyo agamba mutuule ali kyenkugamba na Nambwayo kati kyenkugamba yagamba bateese byamuvuma kyenkugamba bateese ne mu mateeka yamusinga ali labayo kyenkugamba bateese oyo yagambye omusajja tazimbangako kungi tamanyi bulumi buli mundu yazimbe asobola namutegula naye tamanyi gwe omusajja ategeera tasobola kwogera ebyo nga balaba ebintu abasajja babbye abakazi babbye ebintu by'abasajja omusajja n'owali ewuwe nga nemukwatira nze nalina wali andiroodi wange mu kigaggaawe nateete omukazi oyo yatwala ebintu by'omusajja n'omusajja omukwatirawo bamukwatanga jeeka ate nga yena nyini mayumba ng'omukazi takyasobola gasolooza poliisi nkugambye gwe baalonda si yakolaki si yafuga era Nambwayo ayinza okuba Nambwayo bannamawulire bano Ssuuna nga wogambye Nambwayo yasooka Ssuuna mu Kampala ate bannamawulire abo bagenda ne bakwata bukamera bwabwe ne bagenda mu banene baagala bajjako mawulire be babakolera okitegeera esebo kyenjagala okugamba kati Nambwayo yafuna omunene kati balina oyo Nambwayo nga n'obwa Nambwayo bw'amaanyi agajjawa bw'olaba Nambwayo n'obwa Nambwayo bwe lwaki Ssuuna takozesa abanene naye naye talina banene baagala ate kati biri mu kkooti naye Ssuuna biri ebyokwogera tina akayiringu yayogeddemukko bubi akayiringu yakoze awo nawo tukubewo nnyo kubanga maama w'abaana oli waba maama w'abaana waliwo kyeweerekerezaamu ate omuntu mwobanga wali mwerabyeko obwereere ng'omanye ennyimba y'oli naye amanye ennyimba yo nga wali omuwanyeeko gwe dadi gwe mami woligwa wetulikolaki wetuligwa bode kuki ku bode olina kyobikkako kituufu n'ogamba nemba obusungu buno bukozesa ekintu ayinza okuba Ssuuna yabadde n'obulumi n'ayogera nze Ssuuna gwe mmanyi Ssuuna ye muntu gwe mmanyi ow'empisa ku badijje b'eggwanga nze nabe badijje wano nga n'atasobola nakubira bantu 10 naye ng'alina amalala naye ng'omu bbala bamuwa bucupa bwa soda nababbiya nakwana bakazi naye ng'agamba waakabi naye Ssuuna Beni asobola okuba wano wonna najjuzaawo kiri yakyogeza busungu bwabadde busungu era abali eyo temugusalira Ssuuna Beni musonyi omanyi omuntu nga wakafiira maamawo ate nga badde babba ennyumba engeri gye bamuloopye gye bamusuuwiza yetondera Nambwayo nze neetondedde olwa Ssuuna Beni Nambwayo yayagala Ssuuna yaba yeetonda ate kati ffe tuli bannayuganda tuli bantu bonna bafaani bonna badde tubawulira kubanga nze bonna pulogulaamu zaabwe badde nkubamu amasimu bonna babeera faani waabwe naye taata w'abaana waliwo obusungu musala tomuteekako kikolimo kirala ennyumba ye mugitwala basonyiwagane mwete muteese Nambwayo oba olina kyoyagala gamba akayumba banne baganda bange ebyensi bitumalira mu bwereere ne woofa bakuziika wano weewati wakati ne mukayanira akayumba n'enkya buyinza okkeera ku makya ne kagwa okitegeera olaba abantu baali wali eri mu lubijibwe ne babaseena ensi neekolaki neekyuka bweti ennyumba ebyensi bano bibamalira mbwere mwena mutunuulidde kayumba mutunuulidde kittaka ate kubanga ate mwakola bisenga ettaka eryo lyali teririiko nnyumba sa tekuliiko nkaayana omu senga yalirekera dda munne oba senga baaligabana dda senga baaligabana dda naye ate oli abalirira obudde banezikangwambe tosobola kuŋŋamba Nambwayo asobola ozimba kalina ate kisoboka kalina bagizimba ku bugenyi nange njagala ngaeyo oli agamba kalina eba mu bigambo design nga nnungi nange oba gye naakola nagamba nange njala kubanga ennyumba eyo bwetyo design ebeera mumwa naye nze nkugamba omuntu azimbye kalina nze Ssuuna muwa ekitiibwa ate Ssuuna inspect my brother ogimuwadde nze nange wooligwa weoligwa Ssuuna Beni tugenda kukulwanirira wekuba kwata mu bajjajja
tujja bakwata olwedde yatumye maama we yatumye maama we ale maama we kali yatuuse dda ne Suuna waliwo abagambye mbu ajja mukima ani maama ajja kulaba nga Suuna Beni obulumi alina bungi ku nsaamu ekimira mbwe mutabani jantubeere eno tofa obanga ku musajja n'agamba maama ogenze ne waliwo omuzimu gwe bayita kamoga naye kyade kyetaagisa bwabadde busungu naye kati agenda mu kooti kyeki kyogamba kooti kyowa buli bajja musiba nti tukomewo tukubuuze wano twogedera tebasobola yandirinza amateeka teyaropa mu kooti kali wogenda kulaba basiba Suuna Beni olwa kulaba ebinyanyanyanya we baggwayo mu kooti baggwayo bakole ki igwe naye gwe Uganda olaba basiba Besigye sinegera bwe bw'omanyi abali b'embizzi bagenda kukola ki bajja bakuba emboko n'embizzi ebafulume bw'omanyi ate abali b'embizzi balina akasusu kaba kanjawulo baba ne kasikiri n'akabuto n'obutama kati abo bajja kuvaayo ng'olwo ojja okulaba abantu abagenda n'emisuto mu kooti emisuto gy'embizzi enjokye ensiikeko nga balwanirira ani Suuna Beni ambassador ese babo abamulwanirira naye nga on a serious note amazima gali nti naye n'abakazi naye muleke ngo tubba obusungu bungi abakazi muleke ngo tubba wemba nakwagalako tobba buntu bwange bwennina musajja Suuna Beni akubye endongo ku booda akolera bulamu bwe bwakubeerawo ng'ogenda ogambe waliwo abakazi batono nnyo abasobola ozimba kalina nga teri mukozi wa TV mukazi nkusibira wano naŋŋambe ye nnyumba nsobola ozimba kalina naye waba akola ku radio ne TV naye waba akola ku radio naye waba ku TV olaba n'abayimbi bennyini batono naye gwe omukozi wa TV wa radio bakuwa mmeka bagaba mitwalo 5 bakuwa mitwalo 5 olina okwambalako olugoye olupya olina okwekwako kopagaalo olina okwambala akaviiri abasajja olina lenti olina okwetwala mu nnyumba ya bbeeyi teri mukozi wa TV wano baavu abakazi ba TV baavu kwetega bwetezi kugira bifo byakyama nze mbamanyi kale gwe kyogamba ebbanga lyemmaze wano osobola okuyigiriza jjajjawo okulya amagi kati wendeba ng'omusakazi otwala ennyumba y'omukazi mu abasajja abali enkya kijja kukeera ku gwe nga kasiisira kewazimba oba katooyiko koozimba ng'omukazi agamene tooyi twagizimba ffenna bw'omanyi okugira ettaka lino n'olyongerako ttaka linne waalyo ne gwe mu kika kyewamwe oyinza n'okufuna teri azimbye kalina gwe mu kika kyewamwe waliwo yali azimbye kalina nze ompita wa bulijjo muve ku ebyo tekanaawe gamba bali nze ompita wa bulijjo gwe kati n'ekirala nze jjajja owange yenna nyine matugga oyo yenna nanyini matugga naye oyinza n'okwewunya nga mweba nanyini matugga mwina yiika ne simolo yiika naye nga teri yali azimbye kalina bazirina kyoba olaba abantu mujja kukaaba nnyo mugambe mu kika kyewaffe teri yali azimbye tuwadde ttooyi nze asoose nzooza Suuna Beni temandi munyigiriza nnyo naye Suuna Beni mumunyigiriza nnyo namba yo naye yanditudde wansi nago waaye omusajja kalina eyo alabika kwabadde ateeka sedezo zonna nga nnyumba ya kirooto kye ani Suuna Beni akubye nze nkugambye yatandikira ku Twins wali Bulenga n'asooka akuba akabalako nange kenakubiramuko ekivulu Bobby kye yasooka okumpa Suuna Beni n'akuba nga abambi alina ebinyanya byalina ba DJ babayitawo bakokodi bafuna aba DJ babeye Suuna Beni kye yasooka okwagaza yayagaliza bakyali yabakubira akajji ate taleka bantu be bonna ab'e Masaka kwe kweyagaliza woolabira omuntu omuki basebwa ate abo abajja e Masaka bonna bazze aleese bakoko waliwo bamaswanku maswanku ye yajjana ku motoka yanku era waliwo namusanga ali embizi n'agamba nava wala tayerire engulube embizi ng'ali ku lusaniya luti oba bamutadde maswanku nengamba naye nabonaabona nnyo kati kwe kulya bwatyo nga singa yasibatuka ku nsi omusajja lange neewuunya gonoli olusanira lw'embizi naye ng'omusajja mutuufu yava wala ali bajja muzaayo mufu gye yava bamuzeeyo ali ova ku musajja yajjira ku motoka ya lole ale Suuna Beni kye namulaba yasembeza abantu bonna be yabeeranga nabo e Masaka n'abaleeta ku Bukene ekyo kirungi okweyagaliza si kibi okwagaliza banne n'abantu bangi bakuba akajji n'atajjukira banne okimanyi abantu bakuba akajji n'atajjukira banne n'ovanga ku muntu Suuna Beni kyekiraga olina omutima omuki omulungi kati ambassador Firebase baya akagambo kogamba Suuna Beni nkugamba muganda
kagenda kumuyamba cause Suna Ben chenjagala okugamba mama we yakafa waliwo yali yakakole we yali yakafa nakola ekivula ate abantu ne bamwogerera kwegamba byabadde bingi nedda mama we yali agenze nga tosobola kudda Suna Ben yali yalangadda alangidde ekivulu myaka Suna Ben ekivulu kye we kiggwa aba alanga Suna Ben yana yokola ekivulu ekyalaka yasooka kwebuuza ku bantu ate tutuno tugenda mu kisiibo kati abadde ajakiza ataddemu ssente ze oli yafudde tagenda kukola ki kudda ekivulu tosobola ki era bangi abafa senga mama we wa Suna senga yali yafa ku olwo lwennyini waliyo ebinyaanyanya wali ogamba kale niye afudde akoze ekivulu kye tomwogerera nawe ne wobeera gwe olaba omuntu otegeka butegesi mukolo niigiina oteddemu obukadde nga buna noga enkuba n'ebitonyamu n'owulira ng'ofa n'ogabannanga abantu bange bempise ngenda bazzaawo ntya n'omusajja aba yategese ekivulu oli afudde ate senga yabadde mu kuziika wonna yabaddewo abantu babaddewo kati kyowamba afiirwa omwana asula ku malaalo oba mama Suna yabadde agenda kudda muleke akola ekivulu n'ekira Suna kyenyala okugamba muganda wange nga nze ndi faaniwo nkwagala kubanga nze nyala nnyo omuntu eyeerandiza nga Suna Ben wava wala musajja wattu naye obusungu bukole ki bukendeezeeko obusungu oyinza okufuna abakuwaga bano abakuli okumpi abatakuwabula naye kwanza nga Suna Ben we mmanyi Suna Ben tayinza yogera bintu ebyo weebyo ayinako obusuju nagambye Suna Ben ayinza okuba ayinako ebirowoozo mama we yali yakafa n'akazindalo kano kabugumya okamanyi akazinda oli osobola okwogera abaliwo endulu neeraya naye nga wodda mu njuyo n'ogamba nze nakyogedde kino kubanga Suna Ben kyenyala okuba muganda ng'ebintu we biri mu kkooti kkooti gireke ekole omusango gwayo omulimu gwayo ekole omulimu gwayo n'abalamuzi bakole omulimu gwayo obanga gwe oli mutuufu Katonda ajja kusasula obanga si gwe mutuufu kwa omukazi bajja mubuuza ssente wazijjawo ezazimba kalina gyagamba nali nkuba bukubi luseke kyemanyi ku bukedde si be basasula ekiri awo kino bannamawulire bajja kuba ssente zizimba kalina n'abagagga bennyini abajja okuyita okusaka amawulire kinene nga bwe gabasiga abayimbi ne bapulezidenti abaali ab'amaanyi mu makalina tebagayina balina ssente tegusula basula mu kalina ate nga baali b'amaanyi omusajja agamba nga omutwe si gwe mwavu omutwe gwe mwavu nga kakuba ne kasuula eri abantu wamu waliwo n'omulala waliwo n'omukaliani nonaani Kayibanda waliwo Kayibanda we yakwatira ku maleediyo nga yaliko kati ye pulezidenti w'abali b'embizi kati ye pulezidenti kyogamba okwetwala awo mbeera agirya n'akabaliga ne kagira kati n'akabuto n'amateme naye ne gaziba bagenda okubeera ku kkooti bakayibanda bagende n'emisito gy'embizi bagikuba omulamuzi agira bagusala bali bwe bati beekuba masavu bagenda kuwa era omulamuzi alisala omusango gwa Suna agusala ali ambizi waligenda okulaba waliyo gavumenti y'abali b'embizi ate nga banyiivu nnyo bajja kujja n'obugere enkoggo entwingiri ebimwamwamwa amatu omulamuzi ojja kaka suppose baguwe nga ate nga si musiraamu kakati ye Nambwayo muwa kagambo ki Nambwayo kyenjagala okugamba muganda wange Nambwayo yala okugamba oli omuyinamu omwana taata wa mwana wo omusajja ayinza n'otuuka ne yeekengera n'okwekengera n'agamba omwana we kasi wange omwana ayagala okubisa ennyumba yange nakusaba DNA wanudde ebye Uganda wano bikyuka buli kanaku Nambwayo tuula obanga nawe olina obusungu wali ogenze bw'ona obusungu ng'obutadde ebbali n'ogamba nazaala waafudde kuba nazaala we yali akumanyi baganda ba Nambwayo bamanyi basisita be baani abaganda basuna beni baba badijja eriyita bonna abakola ki abamanyi tuula weekubeko mutima n'ogaa ddala bino maama wange yafa taata wange yafa ku nsi yaleka kaki sooka weekubemukko mutima mutuule taata w'abaana tomunyigiriza kutuuka ojja tuuka taata w'abaana yeeteekemu omuguwa basange ng'omusajja avuga emmotoka nga Suna Ben tomanyi birowoozo by'ayina omuntu atazimbangako gwoga Suna Ben ennyumba agirekere omukazi naye nga n'omuzigo gwennyini gw'opangisa nga olinamu katanda na TV oyinza obutagirekera mukazi kati Suna Ben obulumi bwali bw'amaanyi mujja era buli mwana alina Suna Ben amugumye amukwateko mu kifuba buli abeera ne Suna Ben bamugwe abaana abo mubagumye ba Suna Ben
kati Ssuuna neewuunye kati engeri gy'abeerawo buli walowooza bw'ati ebirowoozo nze Ssuuna Ben musabira ne ttiimu Ssuuna Ben kwanze nimanyi we bazimba ennyumba n'obulumi osula n'enjala nga tomanyi naye omukazi ajja n'agamba twabikola ffenna nga tamanyi ne basima musingi tamanyi n'ebisenge naye wasuulamu n'awanika amagulu n'amanya bonna ensi yonna ngimazeeyo Ssuuna Ben kali n'ekirala waliwo ekyabakyali bange tukyali ku mukutu gwa Megatron Media ndi ne Ambassador Firebase bwe tuno tutambula Ambassador basajja bye bakwala bannange nina kyali waffe Gaddafi Akireewo Kivumbi Smart Akireewo naye bamukute bannamawulire naye kati nze neewuunyisa tino waliwo nani Nammere bamuyita Nammere we Masaka eyo Nammere bamukubidde essimu bagamba bannange abaana ba Nuupu basazeeko ekitebe basazeeko ekitebe mujje baladisi mwena abe Masaka muggweyo babiso yagenza otuuka ku poliisi nga tewaliwo kaatu naga naye abantu bantu bagamba bafujjo abantu si bafujjo abantu ba Nuupu si baaki si bafujjo naye ekintu Nuupu gavumenti eno etya nnyo bafuutu soja bafuutu soja ne mbagamba ate balina omutima ne mbagamba mugende muleete Museveni mujja mu State House bamuleete bali abaana baagala bafuutu soja bakambwe niwebaga mugende muleete Museveni nga mulamu basobola omuleetera Kabangali bafuutu soja gwerinda wanudde naye bagenda ne bakwata abaana tino byambalo kati twabakufunidde ekyambalo ky'olubugo twabatadde mu bajjajja gavumenti eno twakoze ekyambalo kiri mu lubugo bajjajja bajja gitwala kati we babali bade bagamba biri bya Rwedi kati baleeseeyo olubugo ate eno uniform ya bbulu gye nalabi eyo yeyo vai ku ya bbulu waliwo eyo olubugo ddala kati yeriko kati biri bade bagamba bya Rwedi kati twabatadde mu bajjajja baba bweyana bajjajja bani twabatadde mu bajjajja kati kabalwani ne bajjajja oba basobola obbasinga eno gavumenti ne bana niye ekintu kye nebaza omusajja agenda okuddako e Kampala bamutaloowusi Rubongoya nenga mukaka munyo Rubongoya musajja bana era ye musajja Rubongoya ko muntu mukaka mungo ali ize yetabe era omulaba aba osanga ababaka ku kino ekyabadde nga bayoola abaana osanga omubaka ng'ali wagamba banange drone zineetoolodde zikoze bweziti naye nga tayina kyayogera ne ku mukutu kwe tayina kyayogera naye mubaka wa parliament bali eyo balya biceppere bagenda ne bateekamu essimu zaabwe ne baziteekamu obunyonyi kodi alengerera wano walaba ennamba ng'agijjayo kyovula bagenda bakwata jeeke ababaka bagenda tuuka bakuba omubaka empi bakuswaze okolera se lwaki totambulayo n'abasajja nga 10 abakuwerekera n'otambula wekka abaana oga nti why ngenda wali eri ennate n'ofunayo abantu era ambasada munatete mwoli funayo abasooka kugulabo negwe obukopi abasajja abakopi ogenze wekka bagenda kulabisa waliwo gwe bali battira ebusegeeyo kyali onalebo weerubaga onayambala engatto ng'ezizo ali mwena mwambala engatto nnene ateze nyambala engatto musonsolize anti nayo kati yakoppa omubaka kyola omubaka yambala amazima ga Katonda mugulu ayambalira ddala engatto ng'eyo omubaka weerubaga oba gwe gundi we oba yegomba nze kwanze nali wakabi nga mwambala engatto ennene naye ate yange yabbeeyi anti ne mwambala engatto ennene girabe eyange yabbeeyi teni mukakadde eyange yabbeeyi badde nkugamba ababaka bakopi bagenda bakuba empi waliwo ne Weemakindye gwe baatwala eyo emisinde ono Derek Nyoko nkugambye bagenda bakuba kirwoko bana abamu tetwagala bogerako banyumira ku kitebe we bamala okugira ne beereta ku kyene beetuuza okumpi n'omukulu nkugambye tayimu eno ekyabaddewo ng'olaba abaana abali ku mitimbagano olaba Lumbuye be babiriko abata balumbuye olaba aboogera abali ebweru w'eggwanga bannange tukole bwetu tinolanga bafa naye gwe omubaka n'omubaka busobola okwekuŋŋaanya nga poliisi oyabadde we bakwata nze si we bakwata omubaka ne mugamba bannange tuli bitaano bimeka tugende tuweyiwe waliwa ku kitebe ffena tubeere awo okitegeera naye tewali yabaddewo waliwo omubaka eyabaddewo tewaliwo ne bajja kwogera ekiseera nga pulezidenti atuuse olabe nga bajja nalabye omusajja gwe agenda okuddako Kampala bane bannakampala bulonde bulowusi Rubongoya musajja wa ddala bannakampala wageze okola bambi ye yeetala mukka ali izze
wajja wojja talina malala naye osanga omubaka nga yena anyinyibala nga atunudde mu kaleega nawe wakutunula ye ng'amanyi ensi yo yakola ki nyinyibalamu batunula bati bwe batyo kale waliwo nowebusira alina entunula gyatunula ati seggona abagaggawala ebbanga lye bamaze mubamanyi mu parliament bane kyenjagala obbagamba abaana bano be bakwata balwanirira mmwe ffe bannayuganda tulwanirira mmwe kyenjagala obbaga ababaka mu abali eko ate imweno si sawa ya kalulu ogenda kulaba nga tebava ku president bajja batika amanyi naye nga gwe omuba bana ebimu tetwagala byogera neze ekinnuma nga ndeba abantu abatali Uganda nga olaba pengepenge balumbuye nolaba abantu abali ebweru nga boogera nnyo ate enjiri yabwe nga bakubye na Lweiso nnaku ezi n'akakasa omutimbagano gukuba n'atandika nga banange mu nsonyiwe kane mwe ababaka muyina kyemanya ababaka muyina emikutu gyammwe giriko abantu baki bangi kubanga abakulonda bafaani bo nawe teekayo mutambuze enjiri egi ze mubaka weegundi osanga ababaka naye yali nga talina wadde n'ekikumi banange Kyagulanyi kya bugagga ababaka bangi nnyo abagenze mu palamenti lwa Kyagulanyi kituufu kasaako wakade abakwadde kulya nze nina ababaka be nali mmanyi naye waliwo bano abeemusira eyo n'abo abantu baluddeyo bamatovuva kwabo omusala n'omubuuzaako yena n'akulaba nga atalina mugaso naye nga luli yali agamba bugambi ki ekiriwo bazoleya ng'alina kye yeetaaga naye kati wabulayo ekinene emyezi nga 9 baveeyo tugenda bakakambulayo nga wetujja kale Kampala gwendeeta gwenfiirako kubanga ajjamu erinnya va ku linnyo kibono ekyenvunza abange kati ate omubaka gwendeeta ketonye keyake Lwoisi Lubongo yabannakampala twamwagadde gw'obadde tomulaba ng'akola emirimu mulaba kyensinga omwakalako bukkakkamu waliwo omulala gwe bayita Ssenyonyi ayo naye mukkakkamu Ssenyonyi ali ize olaba banange ekikwata ku Kyagulanyi waliwo baakuba nze bagambe nsolo tunuulira omuntu ne mulaba kibone Chairman Nyanza ali ku Chairman yavaayo bambi naye baali bamukutte n'avaayo n'abakulira akakiiko k'okulonda bonna Mukama baavuddeyo naye bana tulonde abantu ddala nga omulabira ddala nga muntu w'abantu waba fuutu soja nga yeetaaga ekifo ekyo mu kimuwe kubanga ajja kubeerawo amanyi we balwanirira abantu kali waliwo Kayula w'ejjinja eyo oyiganga Kayula ali omusajja muwanvu musoga ne Bobi yali yokka eyo abasajja beebo naye bafuutu soja baganda baffe abali eyo mwenna ababaka ba palamenti mwe abatayagala kwogerako gwe kumanya ensi yonna wagimalayo nze sijja balimba ku luno ngenda fiira kuba alinga olaba wanowa bamwita Abubeka Kawalya osanga nga teyakyuka waliwo Hassan Kirumira ani abugiragabira ku bantu akola oyo ono wawano oyo Abubeka Kawalya waliwo Hassan Kirumira mubaka wa palamenti takweyagalirako nolaba nga ali ize ne waliwo obubaka bw'osanga ze sijja kulimba kati nga olaba Lowisi ekifo kyalimu omusanga ali ize enyumya n'abaana bakutte abaana n'omulaba ng'agwirana nolaba ani Ssenyonyi Yeropu nolaba nga muntu naye nosanga omubaka nga tolina wadde ne bagamba time eno leeta abantu 10 abakuli emabega tosobola bakuŋŋaanya n'obaleeta ambassador tusibule baganda bange mwenna abali eyo bannankyukakyuka aboogera ku bifudde mu ggwanga byakabi bana naffe eno ndowooza yange nga ambassador nawe osobola okujja n'oweeyiyo nawe osobola okujja n'oweeyiyo ate nange nina ebinyumira ng'omuntu mu bulamu gwe tosobola gamba ambassador nze wemba nkugamba etayimu eno omugugu eggwanga pulezidenti waffe Kyagulanyi ensi yonna gwetunudde omusajja naye mumusaasireko buli kimu n'abeera onolaba bonna abamwetoolodde security yonna bagikutte naye gwe omubaka ne mutavaayo ku lutikka pikapu namba mujje wali mugwe wali mugaba bananga mute abaki naye ogenda okulaba nga ababaka bazinga bakyasinga okutya balina suuti zaabwe ziringa suuti za muwemba okyegeera naye bannayuganda tusabire bannaffe abali mu makomera be basiba musajja bakuba kino embooko mu kigere ne bakubanga muggo naye bonna abaana abali buli kimu kijja kugwa twabaleetedde ovu waliwo kati ovula ez'olubugo ze ziriku tubaza okubeera nti mbadde mutambula naffe Muzere Megaton lye mannya tukomo ne stress endala nnyingi nnyo musobe bulungi mweraba